ebigamba nti Meis el Jabar in southern Lebanon, a small part eyoleka obulumbaganyi nga bwe bubadde, kigambibwa nti wabaddeyo ekibinja eky'amagye ag'eggwanga erya Isirayiri abakoze obulumbaganyi buno. Ekibinja ekya 1528 Engineering Battalion of Alexandroni Brigade bebagenze maaso n'okulabika nti munnange bakola mu maserengeta ag'eggwanga erya Lebanon. Nga bwe nkukolera akatambi ako, batututte ku ddwaliro erimanyiddwa nga Kamal Adwan Hospital e Gaza. Ng'ovudde ku Lebanon, obulumbaganyi obukoleddwayo, ebizimbe ne bituuka okubeera nti byekkata ku ddimwa. Then bw'ogenda ku ddwaliro erya Kamal Adwan Hospital e Gaza, obulumbaganyi buzzemu okulabika nti bukolebwa. Isirayiri neeragira bannansi b'eggwanga erya Palestine naddala bawangalire Gaza okubeera nti baamuka ekitundu ekyo bakole ki? Bakiveemu bagende. Bano abagenda maaso n'okubeera nti munnange bakubwa, Isirayiri amataka eyagala kubeera nti munnange egatwala ko Kamal Adwan Hospital, eddwaliro litajetingiddwa amagye g'eggwanga erya Isirayiri. Ennyonyi mu bwengula zikubyewo era nga bategeeza nti bali sure nti waliwo omuwendo omunene ogw'abannansi b'eggwanga erya Palestine abagenze maaso n'okubeera nti battibwa mu kifo ekyo, kw'ossa n'abo abakoseddwa nti bangi, kuba waliwo n'abamu abadde balindirira obujjanjabi bajjanjabwe. Mu kuba kw'eggwanga erya Isirayiri tetaliza malwaliro, kw'ossa n'amasomero ag'enjawulo gakubiddwa. Kati kitwale nti abaana bawangalira e Gaza kati bawezezza omwaka mulamba, leero ennaku z'omwezi ziri 5 okwosa enkya ku Lwokuna bagenda kuba bawezezza omwaka mulamba n'omwezi mulamba, nga bagenze maaso n'okubeera nti bava mu masomero tebasoma. Embeera y'olutalo, olutalo olwo ku Lwokuna luweza omwaka gumu n'omwezi gumu, kitegeeza gye emyezi 13 nga lutambula. Bakulaga abantu abamu nga bagezaako okutaasa bannaabwe mu kifo awakubiddwa n'okusikayo emirambo gy'abo abafudde already. Waliwo famire egenze maaso n'okulabika nti munnange efiirwa abantu baayo bangi. Bulumbaganyi bwakoleddwa ku nnyumba mu kitundu ekimanyiddwa nga Beit Lahiya. Abantu baafudde, at least bagamba abantu 25 bateeberezebwa okubeera nti bo ezaabwe zaavuunikiddwa dda olw'obulumbaganyi obwo obukoleddwa. Bino byonna nga bikolebwa, America yavaayo n'etegeeza nti ekola ku nsonga za ceasefire era ne mu kunoonya akalulu wonna. Abakulembeze bonna abaagala okulembera eggwanga erya America baasuubiza bannansi b'eggwanga erya America naddala abo abakkiriza mu ggwanga erya Palestine n'olutalo okuluwakanya, nga bagamba bagenda kukola kyonna ekisoboka. Naddala mukyala Harris Kamara nti agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti Isirayiri ebeera secure ne Gaza ebeere secure n'emirembe gikomewo. Naye ku mulembe gwa Joe Biden gwonna olutalo luno luzze nga abuzaayo ebbanga nga lya mwaka mulamba batuuke kalulu, naye ebbanga lyonna balemeddwa okubeera nti munnange batondawo embeera eyinza okuleeta ceasefire okutambula. Nti ebimu ku byalemesa ceasefire okujja yandibadde obaolyawo yatuukibwako dda, bati okuttibwa kwa musajja mukulu Ismail Haniyeh kyaleeta obuzibu bw'amaanyi nnyo ku ceasefire eyo. Era buli omu yanenya eggwanga erya Isirayiri ku bulumbaganyi obwo bwakolebwa mu ggwanga erya Iran, oyo n'afa. N'abakulembeze abazze battibwa ab'aba Hamas n'aba Hezbollah nakyo kiteeka okusayininga endagaano mu matigga, kubanga bo aba Hezbollah bagamba bateekwa okuwoolera eggwanga. Ate era ne bwe baba bakukkiriza ceasefire ebeerewo, waliwo principles ezeetaaga okubeera nti zituukibwako. Ku ndagaano gye baali bateekwa okusayininga before even Ismail Haniyeh nga tannafa, Palestine aba Hamas baali baasaba
Isiraeli nga tebanaba kusayininga ndagaano yonna nayo esookedde amagye gaayo ku ttaka ly'eggwanga lya Palestine gasooke gaddeyo mu ggwanga lya Isiraeli ate era nga baagala complete withdrawal amagye gaviirewo ddala. Then ekyokubiri bateekwa okwamuka ebitundu ebyenjawulo settlements ettaka lye baze batwala ku bannansi b'eggwanga lya Palestine liteekwa okubeera nti libaddira n'ebirala. Isiraeli ng'egamba yo teyeetaaga nteeseganya nga bagamba enteeseganya okuzigendamu bateekwa okuzigendamu nga bamazewo ekibinja ky'Abahamas ekikyalemeddewo ekikyaliwo. Then Isiraeli nga tekkiriza kyakugjayo magye gaayo. Yo Isiraeli egamba ekyagitwala mu lutalo oba okuyingira olutalo lwonna n'ebyekola byonna erwana kulaba nti ekitundu ekyo ekya Gaza tekibeera under the control ey'Abahamas ekikyali ekizibu ekyokutuukikako cause Abahamas sigamba nti ab'e Gaza be balinamu essuubi okubakulembera bokka nedda but be bagezezzaako okufuba okulaba nti ekitundu ekyo waakiri kiba secure ku ttaka lyabwe obutatwalibwa. Kaakati ekibinja tukugamba ebbanga lyonna nti eringa ideology ndowooza tosobola kugimalawo osobola okutta abakulembeze b'ekibinja bonna ne baggwawo but ideology okubeera nti ogisaanyawo kiba kizibu nnyo oba endowooza era wabaawo omulala avaayo ng'alina endowooza yemu ng'ey'omukulembeze yakoze ki eyafudde nekiba nga kino kireetedde olutalo okusigala nga lutambula kuba ku bakulembeze ab'Abahamas abagenze maaso n'okulabika nti battibwa mu lutalo luno wandigambye nti Abahamas bandibadde baapondoka dda nga n'emizinga tebakyaginyugunya mu ggwanga lya Isiraeli bandibadde tebakyalwana. Tugendagenda mu adhaana ey'ekitiibwa bwe tukomawo buli lukya emikutu egy'amawulire naddala omukutu gwa Al Jazeera giripootinga ku bakulembeze b'Abahamas abattiddwa giripootinga ku Bahamas abattiddwa figures ennene mu Bahamas ezittiddwa. Ngenda kuwa lisiti y'Abahamas abattiddwa nga banene naye ate ekibinja ne kisigala nga kikyaliwo nga kikyatambula ne ku sayidi ey'aba Hezbollah abattiddwa nga banene Isiraeli neevayo ne yeewaana mu bbanga ery'omwaka ogumu ne bagamba ntusse omukulembeze w'abano bw'ati okuvira ddala ko Hassan Nasrallah akulembera aba Hezbollah eyattibwa Ismail Haniyeh eyattibwa Yahya Sinwar eyakamala okuttibwa ow'aba Hamas then n'abakulembeze abalala bangi ba commanders n'abalala listi mpanvu balabika omuwendo bawere 18 abazze battibwa nga bafudde just mu lutalo luno olw'omwaka ogumu naye ne lusigala nga lugenda mu maaso. Ekibuuzo kiri nti kyekigenda okuleeta endagaano okusayiningibwa oba ekigenda okumalawo okulwanagana. Sayini ey'okulwanagana okuggwaawo erabika nga ekyali ntono. Okwagala oba obwagazi bw'enteeseganya okutuula sizifayo ebeerewo kirabika nga kikyali kizibu ddala naye byonna byonna mu kulinda sizifayo okujja okubeerawo abantu ba bulijjo bangi bakyafa bafudde nnyo mu luwannanda lw'e Gaza. Tugenda mu 5,000 egy'abannansi b'eggwanga lya Palestine abafudde. Tugenda mu 12,000 egy'abannansi b'eggwanga lya Palestine abakoseddwa olutalo nga bafunye injuries bali injured nga kiva ku lutalo. Ebifaananyi ebiragibwa abaana nga bakaaba akaana akatonga kakaba ngenda kuwuzannyira obumu ku butambi bwe bifa e Gaza. Oyinza okubeera nti obiraba naye nga tobitwala nga kikulu bati olutalo wonna we lubeera terulina kirungi kye luleeta. Bantu bafudde nnyo ettaka litwaliddwa kaakati waliwo forced evacuation okubeera nti bakaka abantu okwamuka ebitundu mwe bawangaalira nga Isiraeli kyeriko kati okwongera okuexpandinga settlements zaayo koze ebimu ku ndagaano ezisayiningibwa naggamba ezimu zibadde za Isiraeli kuzzaayo ttaka nti endagaano ezasayiningibwa Camp David Accords ezasayiningibwa between Minisita w'eggwanga lya Isiraeli kw'ossa ne yali akulembera aba Hamas yali akulembera aba Palestine that is Yasser Arafat. Endagaano ezasayiningibwa waliwo ebitundu ebimu Isiraeli bye yalina okuzza eri eggwanga lya Palestine byetazzaayo. Benjamin Netanyahu bwe yajja n'agamba endagaano ezo nfu sigenda kuzitambulirako n'agamba tuddeyo tugenda kulwana biki intifada ne zijja 2000
ne bakubagana paka lunaku olwaleero balwanye n'aba Hezbollah 2026 nsonga za ggwanga lya Palestine ziganye okuggwa. Omukulembeze w'eggwanga lya America omupya agenda okuddako ajja kubeera nga amatalinga nnyo ku lutalo nga bwe lugenda okutambula olw'eggwanga lya Palestine n'eggwanga erya Israel. N'olunaku olwaleero abafudde ngenda kubeera nti mbikwongera video eyoleka obulumbaganyo obukoleddwa ebizimbe ebikubiddwa byonna ngenda kubeera nti mbikuwa. Tuli ku kkula eri omuntu wa bulijjo. Amerika ng'eronda munywanyi waabwe mu Israel akyakuba n'okusaanyaawo eggwanga lya Palestine wakati ng'omukulembeze aliko ekimala tekikoleddwa n'amaloboozi okuvaayo okwogera ku lutawo luno n'enteekateeka ezikoleddwa zonna zirabika nga zikyagudde butaka. Twali tumanyi nti we tunaagendera mu kalulu k'eggwanga lya Amerika bajja kubeera nga waakiri obulumbaganyi bukendedde oba ng'endagaano zisayiningiddwa eza ceasefire okulwanagana kuggwewo bati era katuuse tekunnaba kubeera nti kukomekerezebwa. Future ya Palestine eri etya mu bijja mu maaso ne ku lunaku luno Amerika lweronda okubeera nti abantu 17 nkugambye nti bafudde, bizimbe bikubiddwa, byonooneddwa, abalwanyi bangi battiddwa bati bakulaga nti bakyali b'amaanyi. Naim Qasim wali nnyo ku sayidi ey'aba Hezbollah era naye yaweera nti tukyagenda maaso n'okulabika nti emundu etokotera ddala bo tebannazikiza. Mpulidde Kamenya. Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.